Ndaira sirimba leero bino binjogera bya ku mwoyo toboyo omutima gwange munda kwegukubira nze ne kuntujja omukwano leero njagala otegere nti wampamba wotoli serious nnyo nze seebaka. Kakati tulina omugole omukyala akyusiza gomesi ey'okubiri yabadde yakafuluma guli okusooka bandi bagamba bannange Shamimu nganyumi naye atagenda fuluma ogwokubiri simanyi kye bagenda kwogera kuba ate guno gunsuseeko agase green namuteeka ne red gye baleka omugole kale shaita nawe gye baleko ne Shamimu gwe mmanyi yenze Sharita nyumye nnyo nga gye buli lwoseka nga tulaba akazigo lwaki ku mulundi guno oyambadde green ne red? Bannaye bino byensinga okwagala ze kala zange ezinyumira ate omwami ayagala nnyo ka green yako ka green oba kabeera koogera ki? Bannaye simanyi naye nange neesanga bwenti bwe bitala biba bimutadde ate kyanoonya olunaku olutambudde olutya mugole? Bana olunaku lwange lubadde lulungi era neebaza Mukama Katonda atutuusiza olunaku olwaleero sofa byonna bitambudde bulungi. I'm happy Sharita. So tati yagamba ddi nti agenda kujja yeyanjule? Banange yampromisinga last yambu agenda kujja naŋŋamba naye olina ogumiikiriza ne mugamba kale ngenda kugumiikiriza paka wekituuse. Mulinayo baby? Tulinayo baby boy. Ndowooza yamufaanana n'amala. Bannange ffenna tetulaba twefaanana. Akayindo. Otuuse mu kidaala asoose kugamba ki? Angambye Shamimu, you are very smart and beautiful. Yes, n'omuddamu ki? Thank you honey. Omuyita lya honey? Yes Sharita. Lwaki lya honey? Bane naawe olaba akabisi k'enjuki nze sikyanywa na sukaali nywa hani. Naye mugole ng'olina laavu soka gwe omuweereza akayimba. Banaye akayimba kemuweereza kalibatanya aka Juliana. Olina line gy'osinga okwagala ogikati? Banaye njagala kakoolansi ako kalibatanya wamakyuka mu ntabe omwana w'abangi kalibatanya wamanyenya mu ntabe nze omulungi wo Shami. Shami omanyi laavu mwana gwe oddayo nakakodyo ki mu kidaala? Bannaye nzirayo ndowooza bonna bagenda kugamba omugole wuuyo. Umaze naye banga ki? Sofa guno omwaka gwa 6. Kituufu. Kale mukwano kitula mu kamera omugambo ekikole ku mutima. Banaye ekindi ku mutima kyempereza omwami wange Pande Amza nkwebaza nnyo bannange ku kino kyontuusizaako. I can't even mention. I love you so much. I will always love you. Kusaawa eno bakuyitaani? Kusaawa eno bampita Shamimu Pande. Nga lirungi. Bani abakozeeko saluni kyekozeeko mwana? Banaya Sharita Beauty Clinic yenkozeeko banaye nsiimye. Thank you very much. Munkoledde ekyamagero badde sisuubira but thank you. God should bless you. Sokwa kakasa abantu bajjeyo Banange nze njagala tubeere nze naawe tusanyuke tujaguze abakabogere fitina kakibanugune kakibakoone. Ate nalo katuddeyo mu kidaala ate tulaba omugole waffe ng'addayo kubeera nga receiving ebirabo. Abakachoka tuzadde wanti n'ebirerya ozalisizza nnyo mwati mukyotwaziza akalagala omulundi ogwokubiri Shamimu yafulumidde mu green ne red najja n'afuna ebirabo ebyabadde bisabikiddwa obulungi okuva eri omwami we. obutagenda wa mwana mulenzi amuze era tutaze byonna bukoleddwa ku ebyo bengenda okukolera n'ogenda wamuza kikyosalawo. Alabika akkiriza tagenda genda soyeka aliwo oba tutagulule nedda taata abigana ebyo byonna byonna sibyagala nsazewo okugenda naye.
nsaba abaana bange ab'obulenzi ebintu bino bagabitubiranda bonna bwange buveewo mukana ate mu kaseera kano ngenda kuba nga nkutuusaako mami wa Shami Mpande. Mami print yeeyo, kala yeeyo, amanyi designinga ate mami mukyala musanyufu. Mami si yetanno nnyabo. Nji nnyabo, yetanno nnyabo. Nji nnyabo ng'onyiridde nnyo. Webale kufuma shalita. Yo designing ze nno. Webale kufuma shalita. Engeri gy'okoze ka pinki ne ka bulu. Webale kufuma shalita. Otambula n'omulembe. Amina nnyabo. Ennyabo mami amanya. Amanya nze nagawa Joyce. Bambi kuzaala Shamimu. Kale nnyabo. Omuzaala wawulira otya ng'ozadde Shamimu? Nawulira essanyu lingi nnyo kubanga yali mwana mulungi. Yali asooka. Yewookusatu. Bambi yagamba ddi nti agenda kuleetera olulenziri. Yangamba mwezi gwa February. Wakikkiriza tewakikkiriza? Nakikkiriza. Osooka gamba kaani? Nasooka gambako baganda bange. Ne tukisabira. Kati kituukiridde. Kituukiridde era nina essanyu lingi nnyo. Kale mami Shamimu mugambe y'akagambo akagenda omukuuma ng'afumba ng'ate alabika bulungi nga ggwe. Shamimu mwana wange kusibirira entanda obeere mu maka ga mukoddomi wange Hamza, muzaale abaana obeere n'empisa obeere mukkakkamu mu famire y'Abaamuza, tonswazanga mwana wange. Lwaki taafumbe mami weebazeeyo ku bantu b'ekiwenda? Kusokera ddala nebaza abantu b'ekiwenda, omwami Kiwanuka nannyini maka gano mwe tuli nga ye jjajja w'olujja. Mwebaza nnyo yeebale nnyo yeebalire ddala ne baganda bange bonna n'abantu b'omu Kisenyi ne Kamookya Mulimira zooni abatukoledde ebirungi ne mutabani wange Fred atutuusiza ku mukolo guno n'atuleetera omuyimbi buli kimu kyonna era bonna mbakwasiza Katonda. Katukulekoddeyo mu ddinisa. Yeebalire ddala Shalita. Mukane bali nnyo okubeera ng'okyala ba Delta TV. Mukwano ndi n'omugole omwami musanyufu nnyo, essanyu yaliraze nga mukyala we azze mu kiraala. Salaamu alaikum. Walaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Gyebali ku ssebo. Kali nyawo naye gyebali. Webali kujja n'amaanyi. Sinzidde. Omukyala n'olondera ddala omukyala gwe mufaanagana wakikola otya? Kaŋŋambe kyalisa kya Katonda kuba naye sisuubira tisobola omuwanga. Yali muzibu nnyo, yazibuwaza nnyo ebintu bw'atyo. Kuba bwe yali twaliko competition y'amaanyi. Olwo mwali ludda wa ku ssomero? Ku kampasi? Twali ku Crested Crane ebeera Ejjenja. Okumulaba tatalagira batabani bajje bajja wetuli kati nali ka balkoni waggulu mu bapya abajja mwe nalengera Shamimu kakati sebo biki ebyo by'omuzuddemu ebikuleetedde ogamba nti ye Mrs. Right. Bingi nnyo naye ku bingi nja kunokolayo ekisooka she's a loving lady, caring and mugumiikiriza. Ate yakuzaalira n'ekimbebi ekirungi. N'essanyu lwekyo.
tunula wano mu kamera omugambe mu lulimi lwewammwe nti omwagala Shamim nkutaka ino muweereze n'akayimba kuweereza akayimba aka Rema kagamba katya nga kagamba lean on me kyogere ng'okikakasa bwoti kuweereza akayimba kebayita lean on me so mu buli kintu kyonna ndiwo ku lulwo kale sebo bakobe weebaza tutuleke neebaza Shamim olw'obugumikiza bwabadde nabo n'obwesigwa bwantaddemu nangumikiriza mu buli mbeera yonna paka wetuuse kuno olunaku era n'okwebaza n'abazadde ba Shamim olw'okumpa omukyala omulungi bwakutuuseeko wano ng'ajja wano obadde olowooza ki olwo ng'ajja okusinkana essanyu lye mbadde nnina badde eryetirivu neebaza ne famire yange mikwano gyange n'abantu bonna ababaddewo ku lwange neebaza n'abadelta TV lwoyo mulimu omulungi gwe bankoledde nemusanyufu nnyo webale tuyita kale sebo omukolo guli wano gunyuma abantu bali happy abantu abaze ku sayidi y'omugolo omwami bannaye baagala omugolo omukyala olengera omwami oli essanyu lyalina ekyoyo tumuyita tutya taata wange ye mukulu mu bataata asanyuse nsanyufu nnyo lwekyo kyentuuseeko ndayira sirimba leero bino byenjogera byakumwoyo toboyo omutima gwange munda kwegukubira nze ne kuntujja omukwano leero njagala otegere nti